Calvin Kayanja asinkanye Pastor Bugingo ebigambo ne bimukalira ku matama anti bulijja muvuma ejja asabula mukyala we Makula kwegamba nga waatuuka ku Pastor Bugingo amusabula n'amuleka wali. Pastor mulabyeko bannange nakozesaamuuko obujege mabega wali nga sinnategeera nsonga z'abakulu naye Pastor nkwenenyeza era neebaza ne Katonda okwongera omukisa nandikusanzeewo okwetondera ebiwundu mbirabyeko bannange mbasaba twogere ku nsonga ze tumanyi ekinya nnaku kijinya mpalo ke mazima ga Katonda magulu ate lwe Luganda olwaleero oyinza okusekeeterera pasite kizibu ne kigwa wuwo ne tukozesa mesadi yemu kisaza mute tukibaagaliza mazima ga Katonda webale nnyo pastor omutima omulungi waliwe twagaliza kizibu bannange ffenna tusabire pastor waffe era pastor njaga kukulopera ensonga eno waliwo abawagizibu ababadde baagala okukola revenge nti famire z'abantu bano abasekeeterera nga gw'oli mu bulumi ng'ate obawadde obulamu bamanyi gye ziri kabagende babakyalireko pastor agambye bannange nti abaganye talina bitterness sina gwenvunaana avunaanibwa ajja kufuna emmere ye ku nkomero y'ensi ng'ali mu geyeena bayibuli yetugamba tulituula wamu ne Yesu mu ntebe ne tulamula sitaani ne baddayimooni be ne bamalayika abajeemera Katonda ne gubocha naye mu baana b'abantu tuligotekwa kunyigira oba kuvunaana bambi naye abaakozeseddwa bukozesebwa mu luganda bekizibu nga kibaddewo nzijukira Sawulo eyafuuka Pawulo. Sawulo yeyigganyanye ekkanisa natta abooluganda naye Yesu yamusinkana yamukyusa bukyusa n'afuuka Pawulo omubuulizi w'enjiri era yabuulira ennyo so ne bw'abanga eyatulya amasasi kwali alaba nsaba Katonda ofuuke mubuulizi wa njiri obeere wa mugaso ovube emyoyo wadde nga sitaani ate abadde akozesezza okutta abali innocent. So nkusonyiye ate n'ekirala actually abaana bonna aboogera ebitakwatagana baana nzaala bazaali nina emyaka 5 mu gumu mu myaka 5 mu gumu abantu abalina emyaka 3 okukka wansi bazaalo bwe gityo 3 mu 3 awo bonna abo mba mbazaala omulembe muzibu nnyo abantu sente bazinoonya mu bulungi n'ebo bubi kyenva sera baanu kula nti bwe zibanga zinaakuyamba z'onoofunayo n'otosula njala ekyamazima bwe gajja ne weenenya so nkusumuludde n'omukisa ebirooto bye Mukama bitukkiriza kuwanga zikwagaliza kabi konna musonyiye n'omulala eyeenenyeza eyo ng'atandabye nako musonyiye naye Katonda amusonyiwe. Webale nnyo pastor olw'okunsonyiwa bannange muvuma abantu nga mwegendereza nze ntuuse ewa Bugingo Makula nampa enkoko nensooka mu lugalo bwe nti ne ngamba ono supu taba magima Makula ayinza okubaamu akanjagala wavuma nnyo Makula ogali gye nayisa Makula angabudde ekyemisana Makula nzaani bwabuuziza ng'afukamidde wali naye ne Kayanja entalo nsigaza ki singa Makula ankubire eno akubuuziza nga afukamidde Makula yennyini ne yeeyala nvudde ku bantu kalirina lunakyalo wa Bobi Wine babitagenda kusezibwa kola ki kweyambulula binna byonna ebibi bye nakola abantu kweyambulula abantu Makula yeeyaze ngenza olaba ndeetedde enkoko akatooke wali ataddeko ne buno buwuuwo afumba mu nfumba eri eyedda ase yedda y'Abaganda yennyini anti bwe buwuuwo nengamba bama alese magima nsosenga mu lugalo nti akujjukiza be wamuvuma oba tabikujjukizaako mwana twandeetedde n'abantu bambuuzeeko awo talina ttaabu Makula twavumanga wa bwereere muno mwenkubira oluseke nene ngamba mutandika nti omukazi gwe nayisaamu eggaali era kabaata twetondera abantu taata bwanzadde naye ng'ate maama namusobya tokubye luseke wa Bugingo tokubye luseke wa Bugingo musajja alina wano ekiwundu kimeremenyanga tutera okubaako kapooka eri kimeremenyanga eggodo noonyeza wemusabire mugayo ndi muzeeyi ndi bubi nezireeta ebintu sizirina nga sirabawo nalyo se nesigenda nze manya abalokole baba ne ssente kimu eky'ekkumi ali mubizibu pastor ali bizibu naye atugabudde
Kasolidde. Bangambe Junior akunoonya wamukoze eki? Arua. Junior Tamale. Tamale nga noonyeza nze ndi kirasi za Tamale ndine Bugingo ngonyumya Junior. Ndine Bugingo Junior bayagala Bugingo, Bugingo omulabyeko otuuseeyo. Bugingo mutuuseeyo naye biwundu abirina. Kati Tamale Junior alina buzibu ki n'oyo omusajja, gwe omusajja omulabyeko live. Tamale mirundi bambi. Alina obuzibu bumu nti ayagala nnyo kabampaana, ayagala nnyo media. Naye mu nsi eno internet tetwemazaamu nze navuma Bugingo. Nali simenti bujja kukeera n'enkya mwetaage. Musisinkane. Calvin wavuma Bugingo nange ne nzikiriza nti ovuma. Nze navuma Bugingo. Era ne Bugingo ayogedde. N'agamba bannamawulire ne babbuloga bonna abagenda babisaasaanya nti tebankuba masasi nti amasasi teganjo kya mugongo. Lwaki tebajja wano ne mbawo evidence? Lwaki tebajja wano ne mbeeyambulira? Waliwo yali azzeeko wano nti nedda. Gwe bwoze yanvuma nkugobyewo nti nedda. Okitegedde? Akasajja nenkavaako ate akasajja katuufu kalina obusungu. Era kankuutidde nnyo ka Bugingo nve ku bantu. Pastor ngambye neesonyiwa abantu. Nkulabye basabira bubi babakube nabo ku ssasi n'agamba nedda. Ekyo nedda akyogeredde mu kamera. Anti kye ngamba akyogeredde mu kamera n'akugaana osabira abantu obubi. Naye eri yangambye va ku bantu. Olaba omusawo emulago yankuba ekifaananyi. Ekiraga kanula. Ng'ate yeyanjoza ebiwundu mu mugongo n'ekifaananyi ky'ebiwundu mu mugongo yali akiyina naye teyakita. N'agamba oyo omusawo takuwa obutuwa. Kale oyo omusawo balina ky'omugoba mu ddwaliro. Ye akyayiriyo. Soyinza kumanya. Naye omusawo akulongoosezza ebiwundu by'amasasi mu mugongo. Bw'ate ekifaananyi ky'obugere. Oba ekyakkanula we yasoose okuggyako omusaayi balabe blood group. Oyo naye abawa bulabe mu ddwaliro lyaffe Mulago. Simanyi nti anaasigalawo oyo. Bayinza kuba bamukutte. Kakasiza era n'angamba mbagambe kuba kati nze mwogezi we ku mikutu gino gimugatta abantu. Okitegedde? Gwe mwogezi wa Pastor Bugingo ku social media. Gwe mwogezi wa Pastor Bugingo ku social media. Eri abagwagwa mulimu kirasi z'essoogera nazo. Abagwagwa bonna abankwasizza. Ngani nani? Baputopu bossi. Awumalu Kisekka. Nangamba noyo kabatera bw'aba yeewunza naye mukwasizza. Buli ayogera eby'ekigwagwa. Nze mwogezi wa Pastor eri abagwagwa. Asogera eri bantu balamu. Okulembera bagwagwa. Nze mwogezi wa Pastor eri abagwagwa. Kuba tajja kusobola bawemula nze mugambye bano beetaaga kuwemula. Kyotasobola. Era owulidde kye mugambye awo ne mugamba Pastor ekinyannaku kijinia mpalo. Mpulidde ogamba omusajja omwogedde okunya wakati w'omusumba nenga kikyono kyali. Kati ze Kayanja mpita ow'omuzannyo Pastor mugambye ekinyannaku. Okubyewo eggambo ly'okunya ne ngamba nkubyewo eggambo ery'okunya ne mbuga kati yenze Kayanja byo byonna by'obadde olimu. Nga n'engalo zikutte tozita omusajja ayagala engalo ozite zimulumba naye nga ggwe ozinyweza. Naye mbuga ekinyannaku. Sooka okutabe bw'oti abantu balabe engalo zenjogerako. Engalo ziwezeza tozita. Olaba Kayanja yakutte omukulu takutte mu ngalo. Pastor Desawe n'akyalowooza ku kinyannaku kye mugambye. Oyogedde ekinyannaku nenga omwana eggambo aligyewa lino maaso g'omusumba. Nkubye omusumba eggambo. Era simanyi oba Katonda anaakeera mbabudde emimwa. Katonda ayinza okumbabula emimwa kuba eggambo ly'enkubye omusumba. Ekinyannaku abadde takimanyi. Takiwuliranga nako. Nengamba Kayanja atukoza atya. Bwe tuvudde mu kamera mbuuzizza naye ekinyannaku kino kyekyani. Ne muga kiriyoko ku internet tekirina matu. Kya mutwe gukiringa omupiira kiri ttake. Tebayita ekinyannaku.
Nemuya pastor sabira nnyo ekimya nnaku. So Kayanja ekimya nnaku muntu Ngonnyonnyodde pastor nti alina ttake. ne mmuga ekimya nnaku ali ttaka awo naye aginiya mpalo. Leero bw'agini eno enkya bw'agini eno. Bamuyita kinya nnaku. Bakinya nnaku bali kuno bayitirivu. Yes, butereevu embeera bw'etyo bw'ebadde, embeera bw'etyo bwe yabadde nga omukulu Calvin Kayanja akyaliddeko Pastor Bugingo nga yagenze okumulabako oluvannyuma lw'okusimattuka amasasi agakubibwa ku motoka ye era gano ne gatwala driver we. Wabula Kayanja nga bwe mumumanyi n'okusabukasabuka abadde munange yayisa dda mu pastor eggaali, abadde yavumaavuma dda pastor, abadde ne mukyala we Susan Makula yabimuteekamu nga yabavumaavuma dda, naye olunaku olw'eggulo yasobodde okumusinkana ng'agenze okumulabako. Ebigambo era byamukalidde ku matama nga bwe mumulabye, ebigambo n'abikyusa n'okwetonda munnange ne yeetonda. Nze kye ndowooza nti kiyakoze kirungi nnyo mu bulamu buno, kiba kirungi nnyo ne weetondera abo abantu b'obeera wasobya. Era ba social media in-laws nga mbamanyi tebaggwayo bwe balabye bino ti Calvin Kayanja agenze wa Pastor Bugingo n'amwetondera ne bamugamba wandibadde weetondera n'omukulu Bobi Wine kubanga omuyisizaamu nnyo eggaali ekisukkiridde, wandibadde at least naye omusisinkanako n'olaba oba musajja mubi oba musajja mulungi oba ebigambo bye bamwogerako bituufu oba bibi, waalibadde naye omukyalirako n'obeera ng'omwetondera kubanga omuyisizaamu nnyo eggaali ekisukkiridde. Be bono ba social media in-laws bwe bagambye omukulu Calvin Kayanja agende maaso yeetondere n'omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform bw'aba yeewaddeyo okutereeza embeera, bw'aba yeewaddeyo okutereeza enkolagana ye n'abantu nga bwe yakikoze ewa Bugingo, bw'atyo ayolekere n'emagere alabe ku Bobi Wine naye alabike okubeera ng'amwetondera. Si bigambo byange, bigambo by'aba social media in-laws nga nabo bawa endowooza zaabwe. Butereevu nyongera okujjukiza tyobadde kujjika media era nga gwe wena wena tanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olaikinge, okommentinge ate era osharinge. Tolera kutandinga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onawona toka skippinga kubanga eyengeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini nnyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mbaagaliza olunaku olungi, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.